Kabaita Masavu katabudde abawagizi naddala ku TikTok mitimbagana egisinga beebuuza akayimba kana Azawi yakakubya ate ne radio. Akayimba kano okusinziira ku Azawi yategeeza nti bakozesa gye bayita AI kiggwayo nti artificial intelligence. Waliwo app eziri ku mitimbagana ennaku zino osobola okuba ate ng'ogidownloadinga n'osobola okuba ate ng'okola bw'obanga oli muyimbi ng'olina eddoboozi lyonna ly'oyagala osobola okuyimba kati wakyali byakwekwasa mbw ate okuyimba simanyi bw'oba osobola obikozesa kati waliwo ka app ako osobola okukanoonya bakayita AI artificial intelligence voice generator ako ke basobodde okuba ate nga bakozesa era nga bagamba bategeeza nti bo waliwo omulenzi gwe bamuyita Eyo Shatter ennyimba atera okuziddamu yakisookera mu nnyimba za Alien Skin eddoboozi n'akuba R&B oli omuzibu ennyo ne bagamba Alien Skin akisobola era ennyimba nnyingi nnyo bazikoze ng'oyinza okugamba oba yaluyimba n'omuyimbi bw'atyo kati oluyimba luno lutambudde nnyo lusobodde okuba ate nga abantu beebuuzizza nti oluyimba luno Azawi Masavu yalukuba ne radio. Yategeezezza nti ka app ako ke bakozesezza tekinologiya eyo gwe bayita AI voice generator oba gwe bayita intelligence bakita artificial intelligence. Waliwo applications bungi nnyo waliwo mu AI waliwo gye bayita Lovo eyekyusa amaloboozi mbakola obulanga osobola okutereeza eddoboozi omwo n'omuyimbi okuyimbiramu eddoboozi gwe oyinza okuba oli mukyala ng'oyaga kuyimba nga Serindiyoni kisoboka. Waliwo gye bayita 11 Labs nako ka AI kakola bulungi waliwo gye bayita Listener waliwo ke bayita Speechify bungi nnyo bw'osobola okuba ate ng'okozesa okukyusa amaloboozi naddala mbayimbi mwebuli osobola oluyimba okulutematema n'oluddamu buto nga bw'owulira Azawi bwe balutemyetemye mwana mulenzi gwe bayita Eyo Shatter n'asobola okuba ate ng'ategeeza kati amakya ga leero omukulu gwe bayita Weasel avudde ku mitimbagano ge n'ategeeza bannange omukulu gwe bayita Weasel avuddeyo naye ng'ebigambo bimuweddeko nga yeebuuza oluyimba luno nga mpulira. Weasel ategeezezza nti ekitabo kyali kinene ne mulimu empapula ezaabula kitegeeza n'abuuza ani olowooza alina akatabo kaffe. Waliwo ekibuuzo ekigamba nti ya disiki ya Moses Radio yabula kati Weasel wano okusinziira ye bw'awandiise ategeezezza nti waliwo eyakola ki eyajjamu olupapula mu kitabo kyabwe nga tubadde tukyali mu mboozi eno kuba agambye nti olupapula olumu lwavaayo n'agamba wandiika emboozi ng'ojjuzaawo akatabo ategeezezaayo tujjeyo ddemo oba tubireke ekitegeeza nti Weasel ayinza okuba ayina original oba bwe kiri simanyi naye nga ye bw'ategeezeza okusinziira ku Azawi ye ategeezeza Azawi agamba nti omulenzi oyo gwe bayita Eyo Shatter ye yazzeemu oluyimba olwo n'akozesa tekinologiya oyo gwe bayita artificial intelligence abikolera ddala gw'oba onoonyerezaako naddala abayimbi osobola okugenda noonyereza ku mutimbagano n'oyimba ng'omuyimbi gwe weegomba gyebiri bisobokera ddala tekinologi kwali. N'omukulu Weasel ategeeza kaadi disiki kayinza okuba nga kaabulira mu Swangali ku Swangs Avenue. Azawi gamba audio ya Masavu ku YouTube, then in like I don't know, it didn't even take more than an hour or something. Netandika ofuna notifications nti byoluyimba lwaki romsa tolina muntu gwogamba nti sina hard disk ya mugezi nakkiriza like everyone is like I stole the song and like it obviously like there's no way you can even explain it to Ugandans since this is AI. Ajja kubuuza what is AI omugamba artificial intelligence agambe what is artificial intelligence. Yeah, there's a guy who actually owns up to it bamwita Eyo Shatter or something like that. He has done that with so many different songs. Yayimbisako Alien Skin, proper R&B can affect the industry. Yeah, but I don't know. I hope he knows what he's doing because it